Kantwala omukisa guno okwebaza abantu baife n'okubayozayoza nti mwebala okuyidda mu bungi ekagulu mu celebration gye twalimu ey'okuwalampa olusozi olw'ekagulu okuva we twali okuva ku 14 paka ku 16 nti mwayidda mu bungi emikolo gyatambula bulungi no isaife kyabazinga mwawulira mu kwogera kwe ngaali basiima nti mwebale kuyidda mu bungi emikolo gyatambula bulungi Busoga nona yawaayo yayidda twafuna abantu abaswika 25 mu nnaku 4 etwaliyo Busoga twayogera Busoga twalaga ensi nti ife ebyobuwangwa byaife tubiikiririzaamu era nsaba abaddaada baife ni Katonda waife nti buli yayidde ekagulu Katonda akimubalire okusomoozebwa konka kwe twagaine nti ife nga ministry ya tourism ey'e Busoga tuba tuli kwendawo government twagisaba etuzimbire eisomero ery'okutraininga abaana baife bakuguke mu byobulambuzi then n'ekindi twenda okuzimba wakatale ak'ebyobulambuzi what we call a market tourism, a tourism market community. Abantu baife ebintu byonna bibakola ebyengalo engoma debaweesa ebiteeteeyi baife bakola mu mbugo n'amagomasi twenda tufune wetubenga tubizimba so ekyo n'ekintu kye twakoba government kye bakaali kutuukiriza n'enguudo edindi edijja ku tourism sites empyakadde tuli kuzuula tudaagaana ng'olwisi kuterera bulungi tuligemagana ni government edda local government edda ebitundu diri tuyambako okuba nga bali bitereza tulina engagement ni president yatukobya ajatu meetinga omwaka guno nga tourism tusobola okubona nga mu budget yairaku eyiwanga muri mu sente do okuzimba ebifo bino wetunaba tubizimbye twidda kuba tusobola okola kyebeta hands-on tourism promotion and development. Banga tourism sites dino mpyaka kiyinza okuba nti amaadde gabagagwire enjira aye enjira eno ejja Eitanda Falls for example bali gikolaku yabita mu budget mwagibona lule kyali kikosaina abantu nti omuntu aba ali kujja okutuwaringa for example Eitanda amaadde gagagwire ng'enjira is impassable yabanga akomye mu njira yaira aye we twataawa iroboozi twataawa amaani kyabazinga awe yali mu state house nga agiro kyalira ku president yamusaba bakola enjira eya eva kwamba court ebite budondo yeyongerayo president yakiikiriza yona bajagikola so it is collective effort nti n'abantu baife abaidde okulambula bona babona nti tutaamu amaani enjira babanga badikolako so if the roads are impassable omuntu emotoka edolisi dibatidituuka ku sites aye mbonanga twataawo ino effort ku kagulu enjira babanga badikola saadi no kagulu enjira ebitikamu wereti ya Collins aye ebitikamu bulungi ino Kantwala omukisa guno okwebaza abantu baife n'okubayozayoza nti mwebala okuyidda mu bungi ekagulu mu celebration gye twalimu ey'okuwalampa olusozi olw'ekagulu okuva we twali okuva ku 14 paka ku 16 nti mwayidda mu bungi emikolo gyatambula bulungi no isaife kyabazinga mwawulira mu kwogera kwe ngaali basiima nti mwebale kuyidda mu bungi emikolo gyatambula bulungi Busoga nona yawaayo yayidda twafuna abantu abaswika 25 mu nnaku 4 etwaliyo Busoga twayogera Busoga twalaga ensi nti ife ebyobuwangwa byaife tubiikiririzaamu era nsaba abaddaada baife ni Katonda waife nti buli yayidde ekagulu Katonda akimubalire bana mwebale ino nenda okubayozayoza mwebale nakuwuliranga iroboozi lyange ery'okubakowoola mwayidda mu bungi ntwala omukisa guno okubandulira nti omwaka guno bwe tumala kagulu tuyizanga ku ebintu byeffe by'obulambuzi eby'amadiini nebiri mu mwezi ogw'ekumi omwezi ogw'ekumi duuzi nga 13
omwezi ogw'ekumi twidda kuba ku St. Matia Mulumba ekyando e Mayuge wetujja okubaawo nga tucelebratinga baba waife dada waife omulamazi yena ali kwidda St. Matia Mulumba ni omu ku baddulizi abaafiirirwa eddiini ery'obukristaayo era nga ebiterekere bye nebiryenda mugongo aye abantu babere tibakidi nti mutabane waife oyo n'omwana enzaalirwanwa ey'Ebusoga. Matia Mulumba is a saint muddulizi era yava Busoga yali ni Magumba mwise Magumba baja okunoonya emirimu e Buganda yebabuulirwa enjiri olwababuulirwa bafuuka abakristaayo babayita mwidukira ebiseera ebyaliwo Kabaka Mwanga yayita abantu nga balikuleeta eddiini nga benda atolayo ebyobuwangwa beewaayo bafiirira eddiini era buli 13 buli wiikendi ey'okubiri mu mwezi ogw'ekumi tucelebratinga twaba nga tujja okujaguza olunaku lwa mutabane waife Matia Mulumba ali wano e Mayuge ekyebando nga ojja okuyingira mu tawuni e Mayuge. Bana abendikiriza y'obukristaayo abendikiriza yona oba ya busiraamu abendikiriza y'obuwangwa bana mwidde tujje tugeme ku kiwumbe ky'omwana waife mwidde tujje tusabe mwidde tujje tugeme ku magombe ge mwidde tujje tugeme ku kibumbe kye abantu bangi ndo abasabye Matia Mulumba yabawa ebyendawulo yabawa ebyewuunyo nze mbabweineku so twidda kubaayo enteekateeka eno ekulembeirwamu Jinja Diocese obukulembeze bwaife obw'obukatuliki era zeena twidda kubaayo nga ministry ebyobulambuzi bishop waife bishop Lameka ajja kuba nga naali kulemberamu misa eyo nga bwe twali St. Gonzaga ekaliro so banaisu ndikubakowoola muyize mubungi twena tubeeyo Abasoga Abagwere Abasamya Abalamoji mwena mwidde tusabire walala okulamaga kwidda kutandika ngenda ku omwezi 10 tutambuze ebigere okuva we tuli tulamage paka ekyebando tujje tulamage program ejja kutandika ncho saawa ndala ey'okuncho paka lwaiggulo waliwo amaadi ag'omukisa waliwo ebibumbe by'omukisa waliwo ebifaane by'omukisa twidafuna n'omukisa gwene okuva mu babuulizi baife ab'enjiri twaba ndi gye tuyina ngenda ku omwezi 29 omwezi guno ogw'ekumi tulina Bishop Hannington abatamwiddi n'omuddulizi eyasooka okuyiwa omusaayi mu Uganda mu 1885 eyasooka okuyiwa omusaayi yafiiririra eddiini n'omuzungu eyayiwa omusaayi ku lukale lwa Africa olukale lwa Uganda omusaayi ogwasooka ogw'obukristaayo baguyiwa wano mu Busoga ekyando era e Mayuge. Ndikubiriza abantu baidde nenda okuba amawulire amalungi nti bwe natambwire ninja e Bungereza president yampa sente nje ne family eya Bishop Hannington amawulire genina amalungi nti family eno twagibona era twabasinkana baidde abalaga ebifaanani nasinkana abafamily omwaka ogwidda baidda kuba baidda babeniife omwaka guno baidda atuweereza obubaka era tuli mu nteekateeka ey'okuba nti tutabaganya family ere ni family Obwakyabazinga bwa Busoga ni family eya Kifuluba kubanga nabakulemberamu okutolawo obulamu bwa omuzungu eyalaidye okutaawo enjiri ayenga ebigambo nga tutugemagana mu lulimi bintu byakyewunda ino ebiri ku Bishop Hannington waliwo amaadi ag'omukisa ge yakozesanga okuwonya abantu amaadi ago gakaaliwo era gakulukuta ga bwereere ku 29 waliwo ekifo Bishop Hannington mwe yasulanga kya mukisa waliwo ekifo we yabuuliranga enjiri mwidde mbone ku entebe edde omukanisa aye nga ntebe dda butonde mwidde mbone akatuuti ak'obutonde nga kaibaale mwidde mbone Bishop Hannington we bamuyitira akabaale kebeta kato kya stone kakaaliwo mubone ni Bishop Hannington
obulamu bwe babuwumuza shrine ye yona eriwo mubone ku newe yasomeranga Bayibuli mwidde tulambule twidde atandika yona okulamaga ekifo kyaife ekyo abakulembeirwamu omukolo ni Busoga diocese ekulemberwa bishop waife Baba Naimane era twidda kubaayo nga ife ndikoowola ab'amadiini mwena bino bizira kukodi ddiini ki nkoowola abasiraamu ab'obuwangwa nakoowola abalokole nakoowola abakristaayo n'aba Seventh Day nimwe abazira kyemusinza mwidde mubona ebyafaayo mwidde muyege nga 29 omwezi guno ogw'ekumi twidda kubaayo okuva ku nkyo essaawa 2 paka ssaawa nga 10 ayo okulamaga kutandika ngenda kudda omwezi 26 bana mutandike okulamaga mwidde twidda kubaayo n'okwidda ndaba okw'obwereere twidda kubaayo n'ebyokusomesa ebindi n'obutabo obugema ku bulamu bwa Bishop Hannington. Bishop Hannington yali muzungu yava mu Bungereza yatambula yabita mu Africa yayidda n'abagoberezi nga 88 be yayidda nabo okubuulira enjiri bwe yayidda Katonda yamulaga kusigala mu Busoga so nife abalina omusaayi omukristaayo ogwasooka ekyo kyona kya muwendo gye tuli omwezi nga tulinamu okwaniveiringa new tourism sites tujja kuba twaniveiringa sites empyaka mu Kigulu ni Bukooli omwezi guno gwene ogw'ekumi ndakuyira mu press conference eyindi mbawena kudda omwezi aye twidda gikola mwezi mwene muno ebintu byetukoze mu byobulambuzi byeyogerera era byeraga nti ebyobulambuzi kitegeeza promotion to promotinga Busoga kati eri ku international market abantu betusinga ofuna ebyobulambuzi abayidda ekagulu okulambula ebyobuwangwa byaife enina yaife ebyobulambuzi mu Busoga ni Kagulu climbing rock abantu bayidda bangi era n'olwaiddo twafuna abaviira Australia kule twafuna abava mu America bayiddayo ndikubiriza abantu bana muzimbe hotels ku tourism sites edo muzimba amahoteri Eitanda Falls muzimba amahoteri along Busowoko muzimbe hotels banediwera Kagulu tuzira abantu bebasulanga bangi abantu bazimbye Kagulu ayi bayi basosuza abantu nga mutwalo mulala gwonka ayi twalina abantu abaswika emitwalo 2 so nenda ino okwebaza abantu baife nti mwebale ino okuba nti mugoberere enteekateeka daife edomu Busoga programu eyindi gye tulina ya kujja mu masomero aga primary abaana baife bano ba Miss Tourism batambula bajja kuba basimba emiti bagaba sets bagaba amapeeni ni padi n'obupale obwabawala banaabwe n'okwogera ku nabo nga bakaalikola bibuuzo ebya P7 so bayidda kuba batambula waliwo isomero lisaididde eyo alambaala bagireyo bakola survey bayidda kuba bajjayo bakyaleyo n'amasomero agandi so edo n'enteekateekadde tulina then program edindi mu November twidda kubeera tukola unveiling then December yona twidda kuba nga tulinayo tourism awards tetwidde okuba nti twawardinga abantu abasinze okupromotinga